Sandy, stop wiseacking. We did come in the media to satisfy your ego. We are bigger than that. One of my spice dana ba Sandy abo. Nakatoka mwenye mpompo yo Sandy. Kubanga those idiots called me. I talked to those idiots. Because Spice Dana, yari yampadde sente mbavume. Spice yanyimbira ku graduation yange for free. I'm a good friend of Spice Dana. Yes. Tento wange. Nina video wano jendabye, but I felt touched. If there is anything I said bad, please forgive me, my brother. End of story. Nkole biki? Ebirala. Video yanyiza bangi aba family yange. Erwa. Yetonda. Because for them they were like, ever since Mosey passed on, I'll be waiting, have they ever come back here? I told them no. Even temubiraba mu ngeri eyo. Okay? We do our part. Muna Habo mouthwash wegendereza gabbe obutakuguza bichupuli bya ddagala erigenda okukuraza n'okujjamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Habo mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport eddaira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Ali, njagala okubabuuza ku basiboni bajja balina gye musinzira okubanga ate mutulaba lunaku lwa Monday tuba ne Son of Mirundi mweno show era gye tutuumye Son of Mirundi mwe tugenda okwongera okubanga tutabaalira olugero n'okwongera okubanga tunyinyonnyoka obulamu bwa Son of Mirundi kubanga kirabika we yet find out who is the true Son of Mirundi gyali naye mumpeeni mwongere efanaganako bwetyo Muna Habo mouthwash yongera okubanga ate omwefunira okusobola okubanga ate okola ku bulumi bw'amannyo ne complications zonna ezitambulira mu mannyo gaago. Kayinza okuba kamanga ke kawunya, kiyinza okubanga byakulya bye bikutawaanya bisannyalaza amannyo go ne byonna amannyo gasanyalala olina byokulya by'otalya. Muna Habo mouthwash ajja kubanga ate akuyamba kutugamba nti genda mu drug shops, genda mu supermarkets, genda mu pharmacies ojja kubanga ate omusangayo ate twala kubanga tukutegeeza nti Muna Habo mouthwash ne bw'oli bweru wa ggwanga osobola wano mu Uganda n'omutumya omuntu n'amukuleetera gwali ebweru oba n'ogenda mu outlets bannayuganda ze bakoze sayidi zeeyo basobola okubeera nga ate nabo bamukufunira. Kale kaakati munzikirize mbanjulire bannaffe abamanyiddwa nga ba Azul Tours and Travel bazze kubeera nga bakuyamba ggwe atulaba atugoberera ennaku zino obufere bwasusse obungi abantu bababba lwa nsonga nti nno temulina kye mumanyiddeko ddala era nga ndi wamu ne bannaffe abaazu tugenda kutunuulira ebintu eby'enjawulo
bimwetaaga okugoberera mu abaagala okugenda okutambulamu nga tebannakusaba ssente nnyingi nnyo okugenda okusasula okutwala okufunira visa biki byolina okuba nga ate ogoberera kati gwe ayagala consultation Azul Tours and Travel bajja kuba nga bakuyambako gwe ayagala okuyamba ku paperwork Azul Tours and Travel bajja kukuyambako gwe ayagala okukuyambako kufuna appointment eyinza okuba nga zonna zogezaako kufuna ziri wala ate nga date gy'oyagala okutambulirako esembedde Azul Tours and Travel bajja kuba nga kuyamba n'ebintu ebirala bingi nnyo tugenda nno okubaawuliramu abantu bangi olina kugamba nti $20 million nkuyambeko ate n'otuuka okulinnyanyonya ate nagamba noonya $5 million eza tiketi n'oteekamu ssente nnyingi ate nga ne gy'ogenda era naye emirimu olina ginoonya bunoonya Azul Tours and Travel bajja kuba nga bakuyambako ku ngeri y'okutambulamu ate n'okwewala obufere kale enamba zaabwe ez'essimu ziri ku screen okwo okusobola okuba nga tumanya ebisingawo Son of Mirundi ogamba otya Gyendi senda mutawaana sibangako na mutawaana bwe ntuuse wali ne ŋŋamba Lawrence nti omusajja yadde ali serious kumenya nga olina olwonkubira essimu nolowooza nsaaga ndowooza osaagala kuba nti saagala nnyo kkaanya abantu kati olabye ekyo ebbanga wali wandiseemu bangambye sasa wake up kwa butu baggula butu nabataka nakuuma kano kamanyi guno obuyisa wansi w'emmotoka bwe bati nagamba namufulume buli omu ne bamwaza kiki nagamba now you can enter ate omanyi ndi blog oba YouTube kyenjokedde kya busiro nkize naye Saima obadde omanyi mu ggwanga lino ndi ani I don't know why people take me like that and why I always win I'm always underestimated I'm like my father nze taata wange yayogeranga ebyo ne bagamba mulalu tategeera talina magezi but he was meaning them kirungi gwe olabyeko so send that message to those boys whom you meet out there that Junior is not like us. When he means business, he means it. And I can tell you today, tomorrow, and yesterday, there's nothing will happen. Get it from me, my brother. Mubeera n'ebibuuzo eyo mbalaba ne munyumya useless conversations creating chaos where there is no chaos. Nakula amagye gankuuma amagye ago gakadda kukuuma nze. It's not police, it's not kakali kyekyala okubuuzaako ki gakuumako ki omuzungu agamba action and reaction are equal but opposite. When you threaten a senior citizen like me, you warrant a reaction. Because if obulamu tulina lenzi mwe tubulabira. We are investigating something. We. Yeah, that's why I'm using we. Who are these people that, because we found out something that you don't know, which I will not talk about here. A third force can eliminate me. Bino byonna bye mubeeramu ebyo eby'omuzanyo. Hey, Junior, Halibwati, a person can use this opportunity to eliminate me. So we don't take life for granted. We put measures to send a message to those who are always and we are just these boys. Nasa mumanyi omulimu gwenkola. Obunda babula. Ogamba okola mu ministry. Akativa mu bya ministry biki. Because bakozi ba ministry batono nnyo abayinza okuba nti bakuumibwa magye.
If you get to know what I do, nedda bitu bino mbyogera mukuyita okukanga. You know, Africans, you don't want facts even if they're on the table. Amazima nedda mwina biasness y'amaanyi. Omanyi waliwo ekintu ekiremerera obwongo okukkiriza nti ono si level yaffe. Tusobola okusaagamu ne twogeramu naye is not our level junior. He's a son of the late Tamale Mirundi, who was a spokesperson of the president for 14 years. One of the longest serving state house workers. Ekifo ky'obwogezi bwa president bukyanga Uganda etandika bali 7. They're only 7. Bukyanga Uganda etandika. There have only been 7 spokespersons of presidents. Ate mu kisanja kino mu bukulembeze bwa president 7. Waliwo mwami Onapito. Waliwo mwami Tamale Mirundi. I think today is Chirunda Farouk, whom I talk with every day. And I want to thank Chirunda Farouk and others for having been fathers to me. Kati buli woyita wotambulira we babeera. Why not? Tekimalako ku mirembe kw'oli junior abadde yeebaalira n'otambula n'ogenda wano n'ogenda wali. Ensonga za security tuzireke kubanga kati goli kukumalako mirembe ffe tuyina kyetulaba. Manyi ensonga zirabire mu security lenses si mu byakubaala. Kuba nti Simon baleka ne muntuukako ne tunyumya. It doesn't make me like that. It doesn't. Because mundaba ne muntunuulira ndooza munsaasira n'okunsaasira ndaba yo n'abampa amagezi ntaka junior kano. Honestly, Katonda agamba nti basonyiwe tebamanyi kye bakola. They don't know. Abantu muna abalina obuyinza babeeranga nze bwondaba. Era babeera awo nga beefuula abasiru. Tutegeera. Sayimo tuli basajja bagezi. N'ekyo oyagala okututwalako ky'oba otwala. Kuba kye twagala okulaga ensi. Ennyumba yange eno ndowooza ogirabye. Ntuuseeko mu maka ag'ekitiibwa. I'm still working, building more. Kati nolaba omuvubuka ng'ali that perimeter wall eyo ogiraba. Nagizimbise million 20. 20M. Tebakubbamuko. Amayinja ago amanyi eby'okuzimba ajja kubuulira. Only the trips amayinja ago gokka ogatuuza awo. Obwo obuyinja bwe kayinja kolaba ka 10 ezo. Okabubulooka. Obulabanga obutono buli awo naye muganda wange. 99 wa 12 ye. Obulabanga obutunulira bwoti. Seminti yagenda ku musingi gwokka omumanyi. Bayiwawo obuyiyi. Abaana batabula enkokoto. Najja n'ayiwa bwati. Mwasosayo enkokoto wansi. Ate amayinja gatuulako ki? Kati seminti azimba amayinja ago wansi. Ate asinga azimba buno obwa waggulu. If you don't know. Kwa buno bote tebutwala seminti naye wansi awo amayinja. Gate eri gy'olaba ya millions 8. Nali namanyi gate za layisi. Era neetuukira n'okwetuukira. Anti baati. Gate bazaawulira ku baati. Gauges. Bonna azimba onaabitegeera. But now, nyinza obbikubulira mune nange nawakana n'endowooza banziba mpaka we neetuukira. Na gauge esooka ya million 3.5. Gate esookerwako ya million 3.5. Eso eryo baati erisooka. Ne tudda oli konkone ko wano katuulira. Tekyetaagisa. Soogera bintu bino. Abadde ayibuse. Naw kikyogezaako okutuukako. Kyengezaako okutuukako kiri bwe kiti Sayimo. Bugu si muliro.
essubi libumbujja naye terifumba mmere nejja. Kalitunsi tasereka nnyumba. Kati mu nsi beera ng'omanyi. Junior Kalitunsi bugubugu. Junior bannaye. So, but I think it is also good. Omanyi omuntu okubeerako neewuwe. Osula mu nnyumba nga ya ntuuyozo. It is also good. Now, twakola interview akasuku twagikola lwakusatu. Twakola interview. Then ekiro ne ndaba apology yo. To me, it was a gesture of reconciliation. So, now my humble request is, how do we move on? Nalaba nga ate ono yo gamba okay, ate ngenda okulaba ate gokyani nengana. Why don't we just reconcile ne bivaawo Kampala ne damu n'atunyumira? It was not a sign of reconciliation only, it was a sign of maturity. Of course, because those who are mature, they could reconcile. Nze Saimo nina abambalira. That's one. Era bakutuma ng'omusiru in a given day. Waliwo nalina obutakanya ne family n'obagamba mu bantu abagezi be naakoze nabo Junior si musiru. It came out from you. Ebintu byonna byonna bigenda mu maaso naye Junior nga tayogera goza naye sirina mumwe. Naye nina abambalira. Betuyinza oyita abakuwabula. Abampabula. Ekyo ekigambo ekituufu mu Luganda. Ate eze mpuliriza nnyo. I'm a good listener. Era nze Simon oyinza okuŋŋamba ekintu tugamba ekintu ekyo kiveeko biki nebuga sijja kivaako naye mba nfunyeemu bwe nzirako ewange nze kaŋŋamba Simon lwaki akoze eki. Kakati I will repeat this so many times. Anybody who wants to listen, please listen. I have no problem with my brother Kasuku. That's beautiful. The only problem I have with him, and I will still talk about it, I have raised it 1,000 times, not once, not twice, not thrice. I've engaged so many people about this problem that brings us to conflict with the Kasuku. It's one. He brings people to abuse me. Aleeta abanvuma ku channel ye. That is the only problem that causes chaos. Nothing else. And if that is not raised, and the solution is not got, we can have a repeat of this cycle that has gone on and on and on because people do not listen. And abantu balina kye bagamba nti kakati. Wait. Okay. So komalize anyway. The first time it happened, yaleta Pastor Sempa Nvume. Na Nvume ebintu bingi, ni musiyazi, biki, ololo, oli musiyazi. Pastor Sempa talked. I have just lost my dad. I do remember. My mother called me. She saw the video. My mother told me, but are these people really your friends? You have just lost your father. This one is bringing people to abuse you. Uomuvuma back. The story turns the other way around. You become bad. Okay? I called him when it happened at first. My brother, why do you bring people to defame me? Actually, abantu banvume. Me, I cannot sit anywhere. But yewuleka suko family yo babana be. It was even me taking initiative without even him calling me to defend him. Every part the byali binjawudde ne full figure, it was abusing Kasuku's wife. I did that.
and everybody knows about it. Never nanyiga nenkoma, I never abused Kasuku's children. I never abused Kasuku's wife because in Bamanyi. I've been in Kasuku's place nga mbeerayo mukyala we mumanyi beautiful bajja wano ne waka ne batulaba ye family. Waliwo ebintu ebisukka family. Kitegera. Naye buli waleeta abantu ne banvuma. Ekintu ekyo kinneewuunyisa. Ne kati oba ebyemabega. Nenkirayizinga no nembaako ne bennakubira mikwano gye era nnyenda ogwa ku accident nga nze naye tetwogera. But I want to thank him bwe nafuna ebizibu. Let me pick this call. A second. Hello? Hello? Yes. I have a meeting with Eddie Kenzo and General Sally's daughter to solve the problems of promoters. That's a phone call. Yembadde nfunye. Short one. Ebyo byosekaaseka ebyekisiru ebyo. No, it's not laughable. What tukigoba? Tekisesa. Have that meeting. Because since yesterday I was engaging how we can solve that. So, it happened the second time. Nibatuvuma abantu bekyengera ayino mukwano gwe sitajja kwogera ku amasanyalaze Kasuku gwe bakola naye Sunday Nation. Junior alinga amazi abantu bekyengera fata tukyaddayo ololololo. If you have a disagreement with me, how then the people of Chengera become involved? I sent that video to Kasuku. Mga omuntu ali awo anvuma amaze oli awo bwoseka agaseemu abantu bekyengera. It's not good. Natandika okuwa reasons ezo ezitazimba. Those childish reasons. You know, it's me. I can't close my shop. Nze bendeta sizabawo ebyokwogera. But we can do the same. Nze njagala nnyo Simon ngambe tutugenda kwevuma. Okay? Kulage kye nsobola okukola. Saagalamu feelings. Nze saagala muntu anvumira mu proxy. Nti Simon okyaza abanvuma nga weekwese mubali. Because ebigenda ku channel yoyo binako obuvunaanyizibwa 100%. Kyovula toleetangako baana bo kuboogerako. You have never bought your wife to be talked about. And me, when it comes to defending my family, I defend it like I have nothing to lose. That's why you see security here. So ekyo kyekibaawula. So ekyo kyokka. When I came out to apologize, I didn't apologize because I'm weak. I didn't apologize because nabadde neetaaga kantu. I apologize because I'm mature enough. I know when to stop something and move on to the next chapter. Kubanga kati olaba Simon wano teri atuliisa. Simon teri atusuza. Abantu tebakwagala, tebakuyamba, ate tebakuta. They don't like you, they don't help you, but they don't want to go. That's the problem of hypocrites. He said, let me tell you, I did it out of maturity. Because I know ekintu kyayogedde kyankutteko. Junior yayogera ebigambo bingi ne binuma naye nga kyekyaforcinga Junior okubyogera. Junior akkiriza nti kisobola okuba nga nayogera ebigambo. Naye kyekyaleeta embeera eyo okuleetera Junior okunyiiga because he had raised the issue and there was nothing that was done. When amaze okwetonda, the other day ne bakola Sunday Nation, still they were on me. Ngomaze okwetonda. Maze okwetonda. Ye muganda nge wabaawo ebyasoba nsonyiwa biki ekyo. We move on to the next step. Sunday Nation yajjo babadde bali kunze bavuma. And maybe you made peace with Kasuku. You didn't make peace with the alternative person. Wait. Bali kunze bakola ki?
nga naye waali kati banwanira neno saidi entaddeko kifuba myopism. Am I their son to make peace with everybody? What do they have at my home? Okay, basically kyekyenvumya babuliddwa content. You're part of the content because ebibadde mu buwiiki oli kitundu ku byo. Then awo nga nvuddewo I called somebody important. Mugamba, you see what they are doing. Nakubira ano kasukwe emirundi egyo. He never picked my calls. Just of late? Just of late, like 2 days or 3 days ago. Mugamba nti owange gyebaleko ogamba ki mukyala we agamba ki beautiful abaana bagamba ki nakulabyeko ng'olina video gy'okola ng'ogamba nina bye nakwogerako naye bwe kiba kyakulu. After our video, yes, obaako ky'opiiki nga n'ogamba nga tuvudde mu ne bya kamera mu buntu. Let me call him. Yes. Ne mukubira emirundi 3. Didn't pick. Okay. Mugaye nti owange nina video wano gye ndabye but I felt touched. If there is anything I said bad, please forgive me, my brother. End of story. Nkole ebiki? Ebirala. Video yanyeeza bangi aba family yange. Erwa. Eyeetonda. Because for them they were like, ever since Mosei passed on, I'll be waiting, have they ever come back here? I told them no. Even temubiraba mu ngeri eyo. Okay? We do our part. Bwe weetondera, kitaawo we yafa baali bakomyewo wano wadde okutulabako. The answer is no. Why do you? Lindako tugende mpola. Because for them, when they are talking, they assume a lot. Nti bebaleeta emmere gye tulya, bebatuyamba. There is that assumed importance in their heads when they are talking. Bali si family. Bali aboogera. Boogera nga azifu nti okuva dadde bwe yavaawo be baweerera abaana. Bwe baba boogera mbalaba mu interview zaabwe. Balina assumed arrogance. That family has been, ever since Mosei left, it's me who has taken over my family. I support my mother. I pay school fees for my brothers. Kati nentula ne mbagamba, ebintu temubirabira mu ange eyo. Kitegeera. We do our part. Let us do our part. Omulabi wanaalaba nti Junior yavuma kasuku naye ate galiwo ne ka video akeetonda ajja kufunamu ekituufu. Kitegeera. Era mbwagala nnyo babuyita few moments later bunyamba nnyo. Nti waliwo gye balaga nga muvuma. Ne waliwo ne balaga nga neetonda. That's good. Labi ategeera ajja kumanya nti Junior is mature. Kati manya onyige next. So kati bano Bashalom n'abalala bo banoonya mannya baana bato bali camera excited. Amawulire onoonyayo gwe weeripako okitegeera. And honestly I forgive them because they are doing exactly what I was doing also when I had just entered the media. Onoonyayo gwe weeripamu n'ovuma omuntu. It happens. So kale ate bano bo bato era nze Shalom talina kintu kyasobola kwogera kinyiiza. Is young. Yakajja. Byakola byonna genda ku mikolo buli wamu n'akolawo ka video binzijukiza ng'omuntu okyanoonya erinnya. Twabikolanga ne bayisima. Goze lwaki Isima yavumanga Bobi Wine n'avuma ani n'atuuka n'alaba nga kati ate oyo tebikyajja. Ate nadda ku topic ndala nnyo. Kati bano bo bato bambi. Naye ate ono ye mukulu waabwe ate yandibawabudde. Kati okay, kati
tulowooza nti wabadde ggwe. Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukuraza n'okuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Muna. Mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, wamu ne Rashida Veils and Makeup. Singa gwe wabadde wakati awo nga mbadde mu topiki then waba oli najja natandika okuraisinga ensonga ze nga bwaziraba nga gwe Kasuku, what would you do? Omuntu nga tomwagala mute. Oli omugambye muleke kati. Mugamba nti omanyi waliwo topics ezijja nga ziri ku Sende ne Jenkins tebazoogerako. Era ndabyeko topics ezijja Kasuku n'adduka mu kamera. Kiraga omulabi nti topic eno he feels uncomfortable. Waliwo enavumako kyamagero. Ngabbi omukazi miliyoni 2. It was a true story based on facts. Era Kasuku ne mulaga facts. Nga ziri clear. Era yasasula bambi. Kyamagero paid. Kasuku told me Junior. Kyamagero mukwano gwange. Nkwegayiridde. Tomufumira wano. Era nga buli wentandika nga ayovaayo. Kati waliwo n'abala bagamba ye waaki wabeera kati kanneweeko ng'ekizampo wabeera ewa Sayimo ye ng'atuvuma kati ye agatumuvumirewa. Shalom alina YouTube ye. Wasobola okutuula n'anvuma because there I will put a measure. Ukitegera? Awo nga mmanya nti olutalo lwange ndulimu nani na Shalom nga tulabaani awangula. But it hurts me. Kwa Sayimo nze ndi mulwanyi wa ntala ate nze ndi when I fight nvaako naye mu bigambo. Ninyendako wansi ku ground. Era jjo nadde nja basanga ku Sunday Nation mbakube. No manyi lwaki saabalumbye because of Kasuku. My father told me. Munsi ne boonyiiga. Totunuzanga muganda we mundu. Singa Sunday Nation eyo gye baakoze jjo ya Kasuku teyabaddeko. It would have been a different story. Kogire nulaba omuntu ng'akulemerako nuwebuzo nanjagazaaki. Nina ina kulebeko wababbaati era nga naawe omuliko. Ngakola ki? Kobadde wababbaati. Nalabye bidulensi. But sayogedde because nabadde ate empolereza ntambi. Actually wababbaati nabadde empolereza ntambi. Nga bagamba nti n'owakuwadde entambi yakola ensobi. Ffenna tetulina kukkiriza bamusibe. Kwa ffenna ensobi tuzikola mu kwogera. Watuse ku other side of Shalom. Osegera. Ne bagamba nti ne bagamba Shalom omwana muto. Ante ekyo kyekisinga. Era simulinaako buzibu. Ate musinga obukulu. Nali seeta nga ndi head prefect. Nga Shalom nze yamwaniriza seeta. He was in senior 4. Wali mu senior 6. Yesoma ne muganda wange. Wali mu senior 5. Yes, I was in senior 5. To qualify nga moita mwana. Nali mu senior 6 nga Shalom ali mu senior 5. Nali mu senior 5 nga Shalom ali mu senior 3. Kakala kati nga basoma neki
ne muganda wange atomboza mwaka. I'm telling you facts. Akachengamba kiri era group yabwe eyabo bashaluma okuyingira esseeta yansanga nze head prefect. Netaba mwana. Okitegeera kati omuntu yenna akusinga emyaka kwa kateza Shalom musinga emyaka ekitono nnyo emyaka ena. Shalom is making 27. Ekitono nnyo emyaka egyo kati Shalom waba amekinga 27 nze 27 28 29 30 kati ze ate nnyingidde asatu. Omuntu yenna akusingako ku myaka lwaki ze bakulu bange mbayita baba Gundi, baba Ham, baba John, because they are my elder brothers. Nze Abana Shalom mutumekinge peace nakyo kiveyo. Nze amisi ne baba Yasini mbabuuza nfukamidde. Why? Era abantu bakyewuunya. Muzaaka fejja vazi ne mubuuza nga abo ne bagana ne junior omusajja tafukamidde ne mugaba ali bakulu bange. This is a family now. Nze bonsanga ne baba Yasini oba baba Ham tuba tunyumya bintu bya family si byammwe. Era omutagamba twale ewa mukulu wamu ne muganza ndaba ku bya family si bya business. Gendo oyite mu normal procedures. Kati n'olwekyo kye nkugamba kyeki omuntu waba Kasuku omanyi lwaki namwetondedde asinga emyaka nyezo okuyingira amawulire nga Kasuku mwali. Kati ekyo tekijjawo nti simuwa respect. That alone warranties an apology to me. Kasuku ayinza obutanneetondera in public. Nayinza okujja wande nanga nti by the junior wano nakola mwesobi. Ffe tulina abantu abatwetondedde nga bantu bakulu naye ku lw'obukulu bwe Saimo noga ati tekirina kuba the other way round. Kati Saimo kiringanga okeera ku makya nenga ati Saimo neetondera. Ati kiba kirungi. Ati onsobeza naye tusobola okudda wano nga abantu nga bwe tutudde wano. Nungama nti Johnny yankola ki naye ateze mu public nsobola okukikola. Kinaleta kino bwe kyawandiikibwa nti abakulu tebeetondera. Ati kankubuulire okiraba Saimo tuwe abantu ekitiibwa. Nalabye abavuma omulangira Kasimu Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu. Omulangira ne waaba ayogedde bubi eri gavumenti waliwo leve etamuddamu. Enabye Senkubuge. Kati Senkubuge full figure si levo erina okuddamu jjajja w'Obusiraamu. Jjajja w'Obusiraamu erina kuddamu mbali Haji Kigongo bakulu banne. Wakibanga kikyakyamye. Waliwo levo esobola omutereeza. Guzo lwaki gavumenti yonna yasirise. Guzo bye yayogedde tebabiraba. Ate era omulangira talina kye yayogedde kibi Kalisaayi kitegeeza siza mu Luganda. Bayibuli egamba Yakalisaayi mwebe Kalisaayi. Tavuma ekyo si kivumo. Senkubuge neewuunya amagezi ga Senkubuge. Senkubuge yali musajja mugezi. Ne buli oweetoola olwabagwagwa naawe ofuuka mugwagwa. Sijja kulimba. Senkubuge alina masters ku mutwe. Ekyo n'otakiraba. So Jajja was biblical, was Quranic. Let me tell you that family yaba akakungulu. You cannot talk about the politics of this country notaboogerako. Buli mukulembeze ayagala ofuga Uganda agendayo. Nale mnayisokolekesa onsaasire. Ate saazo nange okijja mu bwongo bwange. Jjajja w'Obusiraamu byatuddewo nga mukulembeze wa ddiini. Kitegeeza nti gavumenti eno iwo aba representinga munnaddiini ayogera ku gavumenti ayogera ku saidi y'ensi. Kati asitaani okubayita abakaisaali kubanga bo bansi. Jjajja w'Obusiraamu ekigambo kye yakozesezza kyasomboye Senkubuge ne full figure kuba obwongo bwabwe butono. Kalisaayi si kivumo. Kalisaayi edda Siza mu Bayibuli bamuyitanga Kalisaayi. Era ly'erinnya lye mu Luganda. Mukitegera kati yavumyewa. Ate jjajja w'Obuyisiraamu teyina kyatya kwogera azilonga azayogera mazima. Ssaabasajja Kabaka yakola speech n'agamba twagala tumanye abatta abantu mu kwekalakaasa okwaliwo. Tekwaliwo. Abantu tebabatta. Kati awo abavumye gavumenti. No. Bali bayina level ababansalinga. Full figure tali ku level iteeka na linnya lya jjajja w'Omulangire jjajja w'Obusiraamu mu ggwanga mu kamwa. Omuwala oyo full figure kakane. Yes. Nedda. Tompa bigambo. Omuwala kakane oyo.
Ife gavumenti ffenna tugirimu. Minisita bw'akola ensobi, nsekera, minisita bw'akola ensobi mu public ayina omugamba kabeera prime minister era yamusamoninga, si minisita munne Sara DC. Ebiragiro bya minisita biteekebwa mu nkola as long as there is no counter higher authority ebijjeewo. Kakati ebiragiro omulangira bye yayogedde bikyali bituufu as long as bakulu banne beyenkana nabo. Ate bo tebagenda kukola ki? Tebasobola kujja mawulire kumuvuma. Era bajja kusaba appointment ekibuli. Ekigambo kino kiyinza oba kituufu naye bamusayi ng'atudde ku mukeeka gwe. Bamubuuze na bulungi nti Oweekitiibwa Omulangira gyebale contingent. Tubadde tuzze nga gavumenti delegation ebeera delegation nti mukama waffe tubadde tuzze twogeremu ku butakkaanya bwe tulowooza nti weebuli. Olwo banywa caayi tibutakkaanya simukusigangana bikya ati ovula ate wawuliddeyo wa gavumenti amuddamu abo president afuga eggwanga lino, President Museveni musajja mugezi. Omulangira jjajja w'Obuyisiraamu bw'ayogera gavumenti ng'ewandiika kati nga bigenda ewa mukulu munne era tekikwewuunyisa. President ayinza okukyalako ekibuli mu kalulu kano, ayinza okukyalayo. Omulangira akoomu amagye military yemuggulira ekkubo bw'aba talina mugaso gwe nga bw'oyogera lwaki bamukuuma. Oyo ayogera statement egyo eggwanga ne litabuka. kati kituleka nga ffe ba communicator because omuntu walaba Mwami Ssenkubuge ng'ayogera. First of all is a broadcaster. No Ssenkubuge akyamuka. Okusoma si magezi. Bunsi muno manyanga wookoma. Okitegera? Wobanga ogenda okwetonda ewa taatawo, funa abasajja abakulu beyenkana nabo emyaka abo banaawo ekitiibwa. Kati nze kitange we yabeerangawo nali sinza agenda kwetonda nentwala Kasuku nentwala Saluumu oba Ntambi. Omanyi lwaki tabi bagenda musiba delegation yagenze okuwolereza. They are all nonsensical people. Delegation yagenze okuwolereza Ntambi tekuli kayina magezi. Era nange ne wemba Jeff Kiwa sekusonyiwa. Take a delegation of 2 ministers. Gomanyi Jeff Kiwa wayinza okuwulira nga baminister babiri bamukubidde essimu. N'abantu bakubye bangi bantu kiwadde. Kati ze bino byembaddemu temubirabanga mu bumbujja. Bamutwala leero tas. Simon. Fe bola bawana. Omusajja ayinza oga nti kale tukkiriza. Kikyo kye yayogera ekikyamu ekitaaliwo. Abasiyazi tebaaliwo temwabalaba bakola kiwa. Kiisa okwenwegera mu bantu kituufu. Oyinza okwagala okulumya omuntu n'omaliriza nga toyambye muyambe. Okumanya nayogedde amazima n'okunkuuma kati. Okuumiwa babiri balamba. Banyambye. They helped him. Bo badde balooza bankuba. Era bo badde balooza bye nze Sayimo bw'olabanga njogedde ekintu ebiseera ebisinga babaawo omunene antuma. Nze ninga kyewuugulu. Ngoma yali waafa. Teri munene mu ggwanga lino agenda kutunuulira ng'oyonoona abaana. Ffenna tuli baseegu tukkiriza n'ebikoma mu kisenge kyaffe. Werisize enkuli mu buseegu. Sayimo nga wansanze nga ndi mu kisenge kyange mbabute. Noseegwala n'osukka. Naye bwenfuluma ebweru nga nyambala bulungi nga bwondaba. Eggwanga lino terikkiriza buseegu. Era pulezidenti kyekintu kyatayagalirako ddala kulaba buseegu
etteeka ly'ebisiyaga eryo baamutiisatiisa pulezidenti namugamba tugenda kujjako obuyambi tugenda kuddaga pulezidenti Museveni ku buseegu akukuba n'akumalawo ayina bazzukulu be ayina abaana muzadde Busige si buli weekugambako nti gundi ggwe oyambala bubi kyusa ne weekaliisa ani agambye ongambekawo nze nyambala engoye zange ne weekaliisa you inflate yourself nga bakuba nze nvaayo bubi nze Simon nkola bukozi bano bali abeeri nga bavaayo nze nvaayo bubi. What wrong did I say? Did I kill anyone? So, we don't regret. In fact, the Minister of Ethics, if not today or tomorrow, will have a letter guiding morals of us, of Africa. Is a Gwangalia. I went to Saudi Arabia. I went to Dubai. UAE amateeka gaabwe bagayina gali kiriya genda mu Islamic State tetujja kukkiriza mpisa zaffe sayimo kufa ennono n'obuwangwa bwe butufudde abantu tujja kubyogerako. Omwana nalina omuwala gwe nalaba yali ku interview nga tali mu mpale n'agiramu atika really? Kubanga toyina content kati otuuse n'okweyambula ate awo sijja kutuukawo. It's very bad. Obuseegu kye kintu ekimaliramu ddala omuntu ekitiibwa. Sayima ebirala byonna bikole naye obuseegu obwo obulaba kye kintu ekiku n'osaanuukira ddala mu bantu. Tukumenye empisa n'obuwangwa bwaffe. Kakati ndowooza ebintu by'exhaustinze kakati gundi katono nnyo ku nsonga za promoter bagenze eggulu ne babakomyawo tindikaali badde njogera ne Nobert akedde mu ddwaliro baamukubye emizigo. What is the problem? Jenefo kyokulaba abantu lwaki abasindikira babakuba? Today when njogerera essebo muziwulidde. I'm going to meet Eddie Kenzo ne muwala wa Jeno. So you're meeting them as who? Tuyina kye tuyita Friends of Jeno Sale Musale. Bwe twagenda eggulu okulaba Jeno twamuwa proposal yaffe tukolewo ekibiina ekya reconciliation mu government nti Junior ne Agudde tebakwatagana tubazeewo. Zubeda alina olutalo ne Fulufiga. Nakubira Zubeda essimu ne mugamba Zubeda, we have been instructed by the General, we handle that conflict. General abiraba byonna ebibeera ku TikTok, social media babimuwa. Ne nkwata Zubeda ne tutuula entebe ne muwala wa General Sale. Musale ono gwe mbadde njogera naye. Ne tubaako bye twatuukako. We resolved the matter. Fulufiga teyakkiriza na bye tukoze ki naye yaliwo. We engaged there because n'akakiiko ako yali akatuulako. Otegera kati bw'atakeeza yavaayo n'asaba appointment ewa Jeno Fulufiga era bagenda ne mwami Senkobogo oyo. Actually Fulufiga bali mu ggulu bwe baamala okulaba Jeno ffe ne tuddayo nze ne maama wange oyo nono muganda waffe Brenda. Jeno n'aŋŋamba we don't need friends of Jeno Sale Musale. We need friends of Africa, we need friends of East Africa. Erinnya ne tulikyusa naye ku bibe nategera lwaki yatukyusisa erinnya abantu baali bajjawulira bubi. Yes, mostly abantu abamu aba family endowooza bwe mwetuma friends of Jeno Sale Musale. It's not good because wali mu kuliwandiisa ba USBR sababiki batugamba batugamba tusooke tufune consent ye.
ye mwennyini n'alikyusa jeno era nampandikira no email nanga my son we don't need this just change this name muditume Friends of Africa Friends of Uganda nampe millions gali asatu wano inasembo but that was I think in May. But we have had meetings with various people, we met various stakeholders netwogera ki nabo amicably netulaba nti tukolawo reconciliation ng'abantu bagenze mu court. Kale soga z'aba promoter bayina ensonga entuufu ebalwanya. Yes, ensonga bo bagamba nti sente zaabwe ate baziwadde abayimbi. Otegeera? They want to know. They have kituufu kye baliko ensonga gye balwanirira ntuufu. Naye kubanga bo babadde baagala ndowooza Jerusalem Sale clarifying oba ababuulire why their money was diverted. That's one. But engeri gye bagikuttemu yembi. Engeri gye bagikuttemu ki? Embi. Lwaki? Togenda ggulu nga Jeno takuwadde appointment. Era ye omuwandiikira. Kasita nga tabizzeemu. Aba abirabye. Aba akyanoonya solution. Anoonya kyakukolera. Yenkola ye. Ekitono kye mumanyiiko. Because I also write. Naye bw'olaba wandika message esooka ey'okubiri ey'okusatu nga takuddamu ye aba akirabye. So temumwambushinga bwambushinzi. Kati temumwambushinga bwambushinzi. Kyatayagalira ddala kyekyo. Kubanga gwe tomanyi kyabaaliko. Jerusalem Sale yafuga eggwanga lino. Teriyo gwatasobola kusamoninga wano mu gavumenti bonna basanga ggulu nga basimbye layini. Because his brother, the president, sometimes is busy. Sometimes abeera ku international politics ate president kati ayagala nnyo bino ebya East Africa, ebya Africa. Bakulembeze banne bamwengejinga nnyo. Okitegeera? Kati talina budde bwa loko politics. Kakati bapromote ekibi kye baakoze to ambush him. I've never seen General Sale nga jeyo n'amagye. He was very annoyed. They ambushed him. They caused the chaos. Baba tebannagenda eri ng'ate nobody vets yamuvuma. Nobody yavuma General Sale. Yamuvuma n'amukola bw'ati ng'avuma akaana akato. We all felt bad. Kale n'amuvuma ate n'agenda gy'ali. Abaana abo basirwe era nobody vets oli musirwe emirundi 100. Ate nobody vets kakkana. Okumanya olunyankole is not an entitlement. Manye ennaku zino bavubuka mmwe muyina eri effujjo lye muleese. Kubanga oyogera olunyankole. Bw'olaba omusango ogukusinze ng'okyuka odda mu lunyankole, you not intimidate us. Have discipline. Jerusalem Sale musajja mukulu. Yalina ekitiibwa kyaliko. Naye gwe omuntu n'omuvumira ssente ze, ate kyekyana kisiru. Kinobati. Kyaŋŋamba takiddamu. Osegera? Ne muwandiikira omukulu. Nga kiina ekivulu kya lweyigi. Osegera? Ne bakiddamu ne bakiwa $3,000,000. Kyolaba ekyo. N'omunene omu ali mu parliament, omu ku baspeaker. Be bamu ku basupportinga lweyigi oyo. Sijja mwogera ko atabyagala. Yali omu ku basupportinga ki? These lumpenis, these nobats. Government ekuwadde emirembe. Security is there. Okole concert. Otegera? Why do you think every time it will always be you? But muleke n'abalala. General mu bululu. Yewa speech n'agamba banne I'm tired. Nkoye abayimbi, nkoye ba promoter. Nafuna ddi obudde obulaba bannabyabufuzi. Kakiseera kya kalulu. Otegera? Kati they had the reason yafudde. Era nalabye Abitex ng'ayogera. Abitex oyo mukwano gwe nnyo. Owa Jeno. Muntu we. N'ebyo ebyenkuuka bye babeera bategeka mwali omukulu mu bivvulu by'oyo Abitex. Era namuvumako wano n'andoopa.
Katabite swabanga manye kube tufu wachi yagenze ne ba promoter bonna. Abitex ekyamulemesezza kiri kimu. Ennaku zino omukulu ali busy. Kati bo bakikwatanga kikwate. Nti wenna mwambusinga kwa Abitex yagambye bulijjo tumulaba tukola bwe tutyo. Bw'omuwandiikira tajja ku appointment. Era kitera okutuukawo kasita omuwandiikira ng'oli Kampala taso oluusi takuwa olina kugenda ali ng'ajja n'ondi ku mulyango. Nze yangobakawo ku mulyango gwe. Nachula bachinga figa achogera ku baba gobe guru. Si ku olwo. Teyatugoba nti tuveewo. Ku olwo olunaku yali alina minisita wa defense gwagenda osisinkana natugamba tudde enkya. Batugamba baba goba. Akola ng'ani eggulu full figure. Toleta naye ebintu naye bya kisiru, toleta batabufu ba miti. Talking about things ebirimu amagezi. I'm discussing something I know. Kati nobody muwala wa Geno afumbe wa King Saawe bayerwecho. Yabadde ayitawo. Agenda laba taata we. Kyava alaba ki nobody events mu mmotoka n'amuzisibe. Ono si yavuma taata affe nti yeye emigoba nti ne gimuyitamu nobody. Bo baakubye nobody emigo. Discipline maama we bw'ali mu kubuulirira ensi ye kugunjula nobody bamugalamizza. Lala chene. Jakwata tebabala. Amabina gonna bagawummudde yes. Bavubuka mmwe mukoma okumanyira abantu. Omusajja gwe wavuma ate ogenda okusaba sete talina baana. Bajja bakuba n'amasasi mu kabina. Ojja kuwulyawo ng'ositamidde omwana besasi mu kabina kuvuma taata. Omuntu obanga osabiriza ng'okyali ku level y'okusabiriza bana empisa. Esasiri omubina balijjeyo bati. Balijjiramu Indonesia $5,000. Bali mu lwekutulamu ate lyokya. Kati nobody. Kibuuka ekyo kisiru. Nze nali manyi kitegeera naye ogenda n'okiraba nga weyeemu ebuuseeko ne kyogera ebintu ebitakwatagana. So ekyakubiza Geno fera tumanye ekyakubiza nobody kugenda ggulu ye baddayo n'omusango gwo already. Yayogera bubi nnyo kubanga balowooza Geno Sale ye muntu gw'ovuma n'akuleka. Era faluga you ignore. Ye kyabadde alowooza this time naye abaana banyiiga. Abaana b'omukulu. Abaana b'omukulu banyiiga. Abavumira kitaabwe. Era gy'emiggo gy'okoze ki era kanonkojo ewa Geno Sale yabadde munyiivu eri nobody. Kiba kitegeeza amasimu gaakubwanga nga gagamba ono yaani. Lwaki atuvuma bw'atyo? Kati emiggo ne gikola ki? Ne zimukwata. Bwe bagenze munda ba Abitex yabagobye. Naye agenda bbawa. Ekisinga okukwasa ennaku. Kati ngenda mu meeting ne Eddie Kenzo n'abantu abalala. We see how possibly we can end this fracas. Tumugenda tulanga the Friends of Africa, East Africa. Muwereze Geno report. Of course, that's what we do. We meet, we send a report. Kati anage okurepresentinga side y'aba promoter. Bino si byaba promoter tulanga tugenda with Eddie Kenzo today. If that discussion warrants to meet the other parties, we shall do. But right now, fe tugenda kologwa fe to send a report. Wesegera. Fe ogwa fe gwa kubuulira omukulu amazima. Nti fe tubadde tulowooza. Nga Friends of Africa kino na kino. So it's up to him to choose. Ko omukulu tebamutegeerera. Naye fe tuba tumuwadde. Mumuwabula. Mulinga bagiseza muli kiwayi kiwabuzi. Nga bwe tuwuliriza side eno n'eno. Recommendation is a fezeki. Era bwe twayomba ne follow figure. Geno n'atushindika ewani ewa yo his daughter. Era ne tunyumya ne recommendation zino zikola ki? Nekinewuunyisa okuba nti my boss follow figure advisor kyambu. Oluusa mpisaamu. Neze simenyigira. Nese imubuka nkubulire. Let me tell you this. Abanyigira follow figure mu abayina ekizibu. Follow figure oyo omulaba. Ke wadde atuuka nti
Why am I ya positive? Niye kuba mu negative. Nenga simu tumubi. Hana ina gwe yavumye omunene agenda kwetonda. Meja Emma. Nakavako. Abawo yuno yakankubira nakogera ne Meja Emma yewa. Sawa zibadde meka. Oyo abawo Emma Meja Emma. Wasawa nyanda kika 13. Oyo se yabadde atwazisiza Florida. Yabadde amutwaziza baba batwala. Okyawuza yabadde amutwala babatwala. Saimo, abaana abo kyembagamba ba TikTokers. Kamuze aje tunamere yazze South Africa. Sawa yona abakusiba. Abaana abo kyembagamba ba TikTokers bave mu ntalo z'abanene. Wana omuntu. Nze Saimo sente zenda zako. Wana muntu wange. Ebirungi byakoze. Naye nze sirumba. Bali batakwatagana nabo kubanga nze president je yali aba appointingira saliyo. Nakati ugenda lusanga omwana ali ku Meja Emma avuma. Oli ali appointed by the president. Ebya ghetto president yabimuwa. It is the very first time in this country okuba nti abaana ba ghetto bafuna omusaala guvira ddala mu Bank of Uganda. Buli mwana alina bank account. Owachi wa ghetto? Izo ghetto structure abaana ze balimu. Jeno Damuli yagamba president ze ne sente tozimpa. Tuziteke mu Bank of Uganda. Nga buli mwezi abaana bagenda mu banka. Tufuna this time mu Kampala abenaale ebango yidde. Okola ki? Okufunamu obululu. Ate akalulu k'abavubuka go akawangula. Akaba LC1 go akawangula. Okay. Zegera. Kati ze wataiterera bava kunkubira wano. Yaguddewo omusango ku full figure. Mbu yamugemba mulwadde wa sirimu. Kati abaha agenda ku musaya tukakase. Agenze mu kooti kuyita mu bannamateeka be. Bamukubire wano. Mukubireko tulabe. Naye mulamu. Low on airtime. Ronald. Ba kusimu yonku biseko bongolire ya time. This is very shameful. Kana akakaze ke bateeka muti boro airtime otulwaye again. Ngaba akawedde obozi ddene gojja bisalamu ebyo mwana gwe. Ojambo ontu w'abantu. Oba simu yenfu. Agifudde busy. Doza ali mu court ne bannamateeka be. Yona akubi. Frank abawo. Kati full figure yo muguddeko omusango baloya bamaze. Baloya bye baliko full figure ngena musibandize tulida yakwatibwa ncha. Tulida bamukwata ncha ncha kuba bamugambye ncha je reporting wajja bamukwata ate bwatajja bagenda kukozesa by force. Kati ate Lama chogaba kati Lama agenda kwatibwa ne full figure bona bagendera wa makati njagala kugamba ekigambo kino junior Soko lindeko full figure banga nti yetonde. Ate yetondera Meja Kutesa n'abyegaana mbote yafumya Meja Kutesa buyadde afuma abaho olwavudde ku simu ne Meja Kutesa n'ankolera live namba video zonna zina naziwadde ne baloya. Nze njagala kumanya full figure we yankeberera nga nina sirimu amalwaliro weegali bantwaleyo bankebere kyokka kye njagala. Kubanga afande njogedde naye kumachi. Kati kya kikusinga okuluma ku sirimu abawo. Bawala bano. No, junior fatina feature yafe after social media. Obao no ngama zifaka sinaba kuwasa. Nabe niyo mukazi ko ngendo wasa. Kati singa alabanga video za forfika ngagamba muze natambulanga naye ndi mulwadde wa sirimu. I know. Mukazi osobola buwasa. Nedda. Ndo gwabala gwabadde akwana abalala bo basanyufu. Inbox eri etya. Kati abawala bo badde okwana be bakiwulidde bo basanyufu. Ate basanyufu n'abamu beetaddemu omuguwa omulala yeetaddemu omuguwa baakumugyemu ekiro.
Kati ekitegeeza tululi ddala mabuli yavuma Mejja Kuteesa ye wakwatibwa. Ya postinga n'obanga Ne full figure nga naye kwali. Yes, oba wa postinga video nga Namyala avuma Mejja Kuteesa ogenda kusibwa. Just nga wagiteeka ku page yo. Namyala wadde. Kati ate yajja Namyalo naye wakusibwa. Waje? Ajja Namyalo. Ajja Namyalo ne reference bagikuwe. Reference wa bawaabira Ajja Namyalo and others. Kati ne reference ekwata Ajja Namyalo naye yafulumye. Anti ye gibali patira ko tuliga reference eriko Namyalo. Ne tulida. Ite Ajja Namyalo kwa South Africa nali nyano bagenda mukwata. Telefona ya kimanyi kuba bayogera naye side oba bayita side akimanyi. Akimanyi. Kwanze Mejja Kuteesa njogeddeko naye ku makyafande. Naye nga si musanyufu bambi. Abantu abakomya akamanyiro. Bwe wali olowuliddeko ekigambo kya Mejja Kuteesa. Mejja Kuteesa ali eri alungamya abavubuka ba ghetto. Bano bamwesibyeko naye banga nti full figure ayagala kwetonda mbwaddeyo mu kamera mbu yeetonda. Ate mu kamera ye yeetondera eri ate nange bw'atanetondera mbu bamukubidde n'abyewakana mbu ye tannamuvumako mbu yali avumako. Yakubye essimu mwennyini. Ye yakubye. Nga gamubugumye. Nga gamubugumye ng'abitegedde. Era nejjo yazzeemu nga akubeera essimu agamba mbu basonyiwe batyulidda ne mukama we. Nga full figure ate yeegayirira okusonyiwa Ajja Namyalo. Yeegayirira ayagala asonyiwe mukama we Ajja Namyalo. Kale Frank nkubuuzizzaako muganda wange. Ensonga oziwulira ku junior updates amawulire gonna agali mu gavumenti gasanga wano ewange. Nze kankubuulire oba junior nawona ntya. Aliwo munene yankubira eyo. Nangamba junior togeza n'okola video evuma Mejja Kuteesa. Okyalina ebibyo nengaawa manna ate oli mutuufu. Tugatta lubaale muki. Ogalayo amawulire we gansanga. Kati byebyo. Byebyo nno kati ogenda wa Kenzo. Tusisinkana muwala wa Sale. Nange nina obuzibu ne landlord wange tuyomba mututuuza ddi. Muyingira buyingiza NRM tukuwe ssente. Muve mu bintu ebyo mulimu ebyo ebya nnyoto bye mukuba. Kwanza olaba nze ne neighbor ffe tuwugula n'okufaako. Neighbor landlord mwenna abagobe. Gwe ne neighbor nali nkyasula ku muzigo nekalakasizza ngaliwo neighbor nkubira music mugamba I'll chase you on this, do you know me, I can chase you out of this house. Omusajja asasula mwaka mulamba nze landlord yali amanje emyezi egi. Landlord olwajja ogusana nga mwami Tamale mbadde nkusaba enti ove ku nnyumba zange. N'ebintu ebyankulu by'okukola okusingawo. Kati olwalinga maliriza mbagamba olaba muganda wange Kasuku. Mugaye Junior atakulinaako buzibu. Kasuku takulinaako buzibu naye ndoza mwongere kwetereza. Junior atakulinaako buzibu just abantu abamu babeeramu bambi banyumirwa mu mbeera ezigenda mu maaso kuba bo babikoleramu amannya ne babifuniramu sendi kadde wa Emmanuel mukadde waffe eyasomanga obufaazi e Katigondo seminary. Kwegayiridde ndeka sendi. Ate gwe yakoze eki? Sendi buli nsonga gye mbeeramu agiteekamu ennyindo ze. Buli nsonga nze mu maaso ga sendi sibangako mutuufu, ekyo nakikkiriza. Ye sendi amanyi ekintu ekyo, amanyi Kasuku, amanyi Jekinizi. Ffe tuli mbwaze. Sendi, I want to send you this message. My brother, leave me alone. Leave me alone. Ebizibu bye nnina byange. Era nze sikubirangako omuntu simu kunnyamba. Nina call data ey'omukyalo oli eyali agala okunsiba nga bamukubira. Not once, not twice. Baana bakuba. Eyo group ng'ekubira omukyala yali agala okunsiba. Data muyina. Tebaakubako gumu, tebaakubako ebiri. Boogera naye? Boogera naye.
era n'amagezi ne bamuwa Ndoza mikwano gye. n'ayagala n'obbayitako bamuseekaneko mu bbaala erimu. I don't know why they didn't go there. Sendi ndeka. You can't be a hypocrite at the same time a friend. Kitegeera nze Sendi sikuyinaako buzibu naye obeera onvuma ontankula you are threatening a dragon. Bwe naasituka bwe nti Sendi, it will be a different story. Just chill me, leave me. When I know obuzibu ne family is the same man. Even when I did nothing. Ne bwimba sina kyenkoze. Yes, Sendi amanyi Kasuku, amanyi Jekinizi, be bantu be. Kati fa tuleke. Ebati museeko. Bo be batakola nsobi, bo be bakola amawulire amalungi, wano bavuma Spice Dana ba Sendi abo. Nakatoka muli empompo yo Sendi. Kubanga those idiots called me. I talked to those idiots. Because Spice Dana, yali yampadde sente mbavume. Spice yanyimbira ku graduation yange for free. I'm a good friend of Spice Dana. Yes. Spice. Beba mukuyimbi betwasigaza. I called those idiots. Nembagamba, you know what? Spice. How idiots otegeeza ani nani? I don't care. Okay. Whoever takes the message should take it. Don't give a damn. Okay. When they're discussing us, they don't think about Bogeda Kwani. And then when we answer back, they start victimizing us. Ngawe tuvuma abantu. Ngawe taina pesa mwemukola milimochi. Bade nama mulia kukuvuma abantu. Wanatoka ntoke bade montale Mirundi emeka Sendi. Muwakuzano because you have that image, the big boy's image. You might never mabinagamu. Sendi, please. This is my last warning to you, young man. I'm not your son. I'm not related to you. I don't need your advice. Takuwa magezi. I have never had a problem and I see Sendi's contribution. Here. Takuwa magezi. I don't want you to be a wiseka here. You did not educate us. Pane katonda wasayima akola. Tiwatuwerera. We don't even need you. We can work without you, idiot. Lwaki otubeerako, lwaki otumalako emirembe? Buli kimu noyagala okiteekamu ennyindo, buli kimu noyagala okiwaako amagezi, buli omu gwamumanyi. Sendi, stop wiseacking. We did come in the media to satisfy your ego. Ebyo mubeereyo ne mutulamu obustudio bwammwe nga mwenyampira. We are bigger than that. Ne mudda ku bantu ne mubamanyiira, ne muvuma abantu bwe temwagala bavuma. Ono alina obulango bwe buti. Ono alina idiot. Did we build these houses on your bulango? Some of us in the advisor tubagoba. You don't know it that I chase advisors? Advertisers? Goba. Nze wona benkuwanga tebakusanyusa obagoba. Gwe younger man gosiro Sendi kakano. Mukoze, you have also done mistakes before. Ate me one those boys. Mugenda vuma yo omuntu ogwo. Nja muyingira mu file nza anagitambuza. Nja kubanga amasimu ngandi wano. Let me show you something, you man. If you're joking around with me. Who is this? Bagenda kuvuma yo omuntu ogwo. I will sit somewhere nja kuseka. Mugambe gwe bavumye ebbali, give me that file. Erinye lifuti. Waki mwagaliza abantu ebibya batalina kye babakoze? I've supported you people. I've supported you Sendi. I've supported Talk and Talk. Bwe muba ne concert zammwe. Bajekeniz I come. Pozi ku Lukindo waliyo. I was there ku Lukindo. I even called my brother Yasin to give them money for the table. Oh bambi. No mutima mulungi Junior. Nekubira mukuru wange Yasin. Ne mugamba abantu bano baffe. Bawe table. Nabo 1 million zibiri bayagula na table biri. Nalanga ekivulu kyabwe ku Lukindo. Nerekane mamange mu ddwaliro nga mulwadde namutwala Lubaga nga mulwadde wa pressure. Nenyenda ku Lukindo beach, I sat there na voice awanyaza. Nga bova watanana. But when wenfunye ebizibu, every time I get problems, befuula abambuulirira, nalaba ne Kasuku ambuulirira. Ensi agijjeko amaanyi. Kasuku, my brother, I don't need your advice.
don't. We can be friends. Tusobola okwesanga ne tunyumya ne tukuba emboozi ne tukuba olugambo. Live my life. Ndeka nkole ebintu byenjagala. Ensi eno ogiraba kisayimo tugireke ebbanga ttono. Mubulamu bwakufa bwakuleka. I'll not duplicate myself to satisfy your ego, to please you. Nze sajja mawulire ku pleasinga anybody. So ekitegeeza omuntu wabanga alina ekintu kyayagala omuntu afuuka so kiyigiriza abaana be. Kata babuulira abaana baabwe kyogereko. N'ogenda n'ogamba abaana bo nodda ku Sayimu terina kibi kye yaboogerako. Just Sayimu yabaga nti obudde bwe mumala. Singa babasasula bayita waabo. Bebekulu yabasasula okulanga ki? Kyola Bebekulu ennaku zose kyamulangira. Agende basasula bamulangire. But I have a safety spot for Bebekulu because of one thing. President gwe yatuma jjanjabe taata wange. Ekyo kyokka Bebe kye yankolera mbulamu kimmala. Mu kifo ky'okulanga alubaamu balumba balala. Eyo tiimu yaabwe erina ekizibu kimu. Biri bisatu bye bayina. Exaggerated importance. Balooza buli omu be bamulowooleza, buli omu ali mawulire alina kukola bye baagala, buli omu alina kwogera bye byagala. Kwana bamawulire bagalimu by mistake. I know that, but that's na kukyogera. Because even the academic qualifications zigawazi basabye all of them okaaba. Ono Kasuku ye yake yamba okuddayo okusoma under the influence of Mama Finn. Who did not even appreciate. I think we all have problems here. If you start that war send, you will not finish it. I promise you. Nze kumwe sina ko gwentya no. Nsobola basa sebula mande ku mande. Ngatudde wane ewanga and you do nothing. You will do nothing. So, you guys, wano babadde bavuma abantu abo basendi. Kwa nafa okuvumera twakuyigira kubbo. Kwa baaliwo dda badda. Be bakulu baffe be batuyigiriza omulimo guno. Zokwemula kwonna. Kati ate bo balina bambi kye balowooza nti baakabi. Balina kye bazimbye. Kyozimbye okizimbye gwe n'emikwano gyo. We have also built ourselves. Nze wano teri yankola. I'm a duplication of my dad. I'm not in anybody's image. Ejjoni yayeyisanga kitawo. Badde bagala neyisengane. Gwe abaana bo baliwo. Oyo sendi yakubako ekyeyo. As I'm winding up. Nekimulema. Yakuba ekyeyo n'akankanira e Bulaaya. Ensi naye yamulemerera. Myaka nkaaga okeera mu lugambo. Kati abaana bo bakkirisayo bagamba bati atukulikayo jjajja. Myaka nkaaga? Is clocking 70. Aya. Sendi kaddiwa Emmanuel nwasigalawo. Kwa wotamunuwa okankana. Aya. You have that addiction of cigarettes. Mufuyi wa Alex. So mufuyi wa Alex. Aya. Lomusanga ali mbitooka afuwa Alex zesako wa sigala. Waji? Sinwa mwenge. Akola kano. I'm sober. Akola kano. 24/7. Mbambuulirira. Amuwadde amagye gwe waga deployinze. Sendi kaddiwa Emmanuel. I'm not your level. Wasoma obufaza ekatigondo ne bukugobya. Lwakubba bikompe by'abakufaza. Yabbanga wo story ya. Yabbanga evini. Sendi bamukwata bevini abafaza. Wo story abalina gye bamugalira mu kasitoowa. Basanga sendi yabazo faza. Bwana mukulu nga yebasa n'amubbamu akasomero. Basanga akutte wo story yali akamuka. Ne bamuga sendi kaddiwa Emmanuel. Ekubo lya katigondo wano. You go there. Ku seminary ekatigondo. Gandhi, these boys, they want to act as if they are angels. We know your history, Sandy. Just because we respect you, it doesn't mean we fear you. We kwata kasukwa mutuzo omubuli. Kwata jeke nizo omubuli bebatambula mu mabinago. Not me. Not me. I'm not here for jokes. Oluvawo, mwana avumanya abantu. Abavuma mwina kye mumukoze. Izo kuva ebizibu bino we byavaawo, we byagwawo. Nakugamba nothing is going to happen. Nze Junior bwondeetako ekifuba ate bw'omanya nti ate nze ekikozesa. Nze order enkwata erina kuva wa president Jerusalem Musale afande Muhoozi. Era bonna nabakubira. Ne Jenemo kenna mukubira nakoze n'ekibiina bagenda nakukiwa sete Junior for president 7 noonya kaduuka president ndi busy. I'm a mobilizer of the NRM. Nkole emirimu gya ggwanga. Sisya kuwa bulango bwa mmere. I'm a very rich man by the way. If you doesn't know me.
I'm a very rich man. Sinoonya kye. So that should be that. Let me tell those boys, control your ego. Abali mawulire, we are not your sons to be educated by your stupid thinking. Ebyo mubikola abo bantambi. Kaize frechize bunkubire sendi anyambe kyatasobola kweyamba. Nga sendi bwe yayambani. Sendi yasigala kuwandiika dame malame nti eddame baliwandiika batya nga agenda kufa nti kanebuze ku mwami Sendi kaddiwa eddame baliwandiika batya libeerako ba witness byesobola omubuuza we basabiriza nange wensabiriza ate bakola mirimu ki kubona kuliko banka kuliko lawyer no bakeera kutula mbuti ngafu babadde bakolawa those boys abakumanyi tebakola gwe Saimechi bajogesezza you have allowed lumpennies to step on you me I can't allow era nakatunulidde nga nabadde wano mudiro lyange mu nyumba ye yange amaje gankuuma wali nengamba ono best friend wange mbera ne muganda ngalo ne mugalo come and see this boy ngoli ku TV yo gagadde ngochai ne mugaka come and see this boy weketaliza obugalo bindi Junior kagambye katya amaje galira abiding olokaleta cool down my younger boy etunulira this lumpen who did not educate me. He does not even how I have made it in life. Just because I sit with them they think it wenkana. Sigira gwe monso omanyi baati omanyi jekenezi omanyi kasuku kwawe musabiriza mwenna it's very unfortunate nti tetufunyeeko opportunity kuba wamu luseke. That's why you don't like us. Kyebika kyotuwalanira kwawe guba guno omulimo gwe tukola ffenna twogera ku bantu. We all talk about people. Era kwe tulya. So let us accept ffenna tulya ku lugambo. And I will not be a project over that. If you want a war with me, so help me God. If you want a war with me, ebyo bye mubadde mukukuta ki musibe babera bati musibe wamma babadde bakukuta I have the data here ninga lwaki yagaliza munne komera basigera simanyi kye nakola bantu abo nga bakukuta musibe tuyambe bonna abakuba ku ssimu y'omukyala data muyina wano nga bagamba musibe waliwo gwe nnoonyerezaako Namukasa naye kwali Namukasa ono used to give me information ey'obulimba era ne wabaawo omuntu eyankubidde yeeyita brigadier simanya jeno tumalirize yebyo so byebyo ndowooza akantu ako Eddie kawedde. Yes. Tunabeera ku ekyo kimu batuleke tukole ebyaffe nabo bakole ebyabwe kubanga omuntu wotandika okukomentinga ku kintu nze siri omu ku bapromota go batya nti babamanyira ne baze bonjogerako nja kwogerako bomanyira nja kumanyira kale bali mubeere bulungi basiboni banje bamweraba Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa Muna